gwe bayita Palaso olunaku olwajjo bamiitinze eggaali n'eggaali zeesanze e Makindye. Bw'oba ojjukidde bulungi olutalo luno lwatandika mwezi ogw'omukaaga nga 23 era olutalo lwali lw'amaanyi okulwana kwali kw'amaanyi obutakkaanya wakati wa Alien Skin ne Palaso ne bujjawo. Palaso awo wennyini n'ategeka ekivvulu, Alien Skin ne bamutegako ekivvulu mu wiiki ng'emu Abitex. Awo nno Alien Skin watandikira okuba ate nga akikuba paka akadde kano. Babadde bakyeyinako empalana juzi babadde mu nkuuka omukulu Alien Skin ayina obugambo byasobola okuba ate ng'ayisa. Kati nga lumu waliyo ekivvulu Mpere Festival e Buloba awe wali obuzibu bwatandikira obw'amaanyi. Eggaali ya Alien Skin yalumba ku stage nga Palaso akyayimba era beetwala bubi nnyo. Olunaku olwakeera Palaso kwe kulumba ewa Alien Skin n'ebiso n'amajambiya n'atematema emmotoka ze era tebyali byangu wadde n'akamu. Bangi ne beebuuza olutalo olwaliwo poliisi n'agamba ki paka akadde kano tewali gwe baasiba, tewali gwe bakozesa statement. Ne beebuuza kyabadde kitya. Kati jjo basobodde okuba ate nga bamiitinze e Makindye ne beebuuzaako wadde ng'omukulu Palaso agamba nti byabanene bwe yalengedde Alien Skin yasoose kukwata jjinja ne yeetekateeka n'agamba tomanya nti naye ayinza okuba alina kyaleese. Omukulu yasembedde ejjinja n'alisuula wansi ne beebuuzaako eggaali ne zisobola okuba ate nga zamiitinze. Kitegeeza ki kyawedde oba tekinnaggwa? Abawagizi ba Alien Skin basinga okuba ate nga bagukumamu. Olunaku lwajjo lwennyini eggaali ya Alien Skin ng'emiitinze eya Palaso eyaziguddemu ye Kididi bamuyisizaamu y'eggaali bamukubyemu empi ez'okumanyira Alien ne lutandikirawo naye. Bangi beebuuza byawedde oba tebinnaggwa kubanga bwe twaberedde mu weekend aba Alien Skin badde bagamba justice for Alien Skin nga bagamba nti byonna Alien Skin Palaso bye yakola tewali wadde ka statement. Aba ne bagamba Palaso Alien nga naye ayina emisango mingi bangi baakubye kinaggwa kitya. Omukulu Nobert Events yabadde agutandiseemu era ng'okulumba alumba nnyo ng'agamba ayagala bafune obwenkanya ku misango Palaso gye yakola. Abali munda babategeeza nti mwenna mweyinako emisango naye ate gye Alien gye gisinga kubanga bangi nnyo abalina emisango ne statement nnyingi. Kati omukulu Nobert yatandise bw'ati nga bw'omanyi alina obutakkanya n'omukulu ono Palaso yatandise bw'ati. Kati mwagala abaana ba Fangoni beegugunge wano beesulemu akajegere kubanga baba abawagizi bakisobola. Lwaki ye Palaso teyakwatwa wakiri bamulako ng'ali mu kukola statement. Ekisinga okuluma abawagizi ba Fangoni oba abawagizi ba Alien kugambye omuyimbi Palaso atadda ku stage era addamu asosonkereza omuyimbi nga yamugamba bino byabanene tukambe Palaso nkujjukiza mu banene mu Uganda toliimu obanga okyakwatibwa jjaamu obanga okyakwatibwa jjaamu Palaso kati concentration kiteeka ku Palaso lekera ogenda ng'oyima mbi bino byabanene muki ku level gye muliko ng'okyalabirirwa mukyala. Aya basi oyo nno ye Nobert Events yali ategeka Palaso abajjukira ebiseera birino ng'okupangisa Palaso ali miliyoni nga 15.2. Ono yamuwanika Nobert ne baawukana bubi nnyo. Kati yadda ku saidi ya Alien Skin era yali mu nteekateeka ez'okugamba poliisi wabula bamugamba byataganjula ayinza obutabitegeera kubanga kiyinza okukomekerezebwa nga Alien Skin ku misango gy'ayina yayinza okukafiiramu. Wulira gwe Uganda Police wena aba terina kyekoze tugenda balagira ekiddako kubanga Alien Skin bamuteekako na buteesi bwakubba ssimu n'amala luzira almost weeks meka. Palaso ye yalumba nga n'obujulizi bwe buli bulabwa n'amajambiya n'ensuuluulu ng'abawagizi ba Alien Skin n'abaagala obwenkanya mu ndongo. Tugenda kubako kye tukola oba bakungu b'emalemu abamu ate abali mu kukweka Palaso mu nkwawa zaabwe Palaso muleka amateeka gamukoleko ng'amateeka bwe gakola ku balala. Uganda President Museveni ne balwanyi banne basaabalwanyi ba Genocide Musale bamama na Lwiso bagenda mu nsiko kulwanirira mirembe mu Uganda n'amateeka kubanga gakola. Mu Uganda tewali muntu gwe bayita alitaaje ng'oggyeko President Museveni yalina kye bayita kale beebo nno ye Nobert Events. Omukyala Fulufiga bwe yawulidde nga biri bwe bityo nga ba Fangoni baagala okusaba obwenkanya n'ajjayo bingi nnyo
emisango mingi nnyo ebagezaako kugamba nti baagala obwenkanya eri Alien Skin. Ulira Full-Figure byasirikidde abyogedde. Nze nali mu musango gwa Alien Skin. Mbalayira Katonda ali mu ggulu singa saaliwo okulaga nti ono mubi nnyo waliwo abantu nga tetulina kyetunuuna. Teyaziika mwana kimu kimanyi. Omuntu yali amuvugira abaana be yali mukwano gwe. Wadde ogenda mu bazadde mukwatakwata vidiyo buli wantu mundaga vidiyo nga Alien agenze bazadde bajjola muwane nansa kuteeka bunga oba ku malaalo ng'agenze atuteyo oba agenze ku alabe ku musajja we ezo era njagala muzimanye nti muzikola ekyokusatu Alien Skin mu mind wa kibamu 19 omusango baali bagufudde robale nga gwa high court nze nakola production warrant tebamanya kumanya nagikola nti ne nahabwe Precious Erigoni Company tumala okumala kugusa ebintu tukutte sente zaffe tukoze eki tugenze tuguze IO tuguze baani ffe ebintu twagulanga bigula bikyusa nga ne tutekayo sente nyingi tukutte omwana gwe bagamba nti mwenna abadde nga bemwogera temubimanyi nsambi omuntu eyakwatisa Alien Skin kaali kagundi ka mwana oyo Hassan yali yakanda emirundi egisuka 10 nga njoga ne Alien nga baagala million yes nga kisufu omwana baamukuba nga baagala million yes nengende wa ajamu ne mbagamba ne tuzzayo video lebakuba omwana ne tugikuulamu ebe natubikola lwakwagala maanyi gaffe nakuwaayo obumu bwaffe ne sente zaffe. Full-Figure ewaddeko obujulizi ekitegeeza vidiyo waaliwo neeno gye baali banoonya baali bagijjamu era beebuuza n'okufa kw'omwana mulezi gwe bayita Joramu yafiire wa Alien Skin gye baagenda ne balumba ensambya omusango ogwo gukyaliwo. Full-Figure yagamba nti byonna baagula abapoliisi abagezaako kugamba nti baagala bwenkanya. Full-Figure abagamba ye ne Palaso byali bitya ku mwenna abaleekaana abakuba pikkerere mwenna abajjonkezi. Alien Skin yavaayo mu mawulire ng'alaga nti bino byabaniga n'agamba bwe tagenda kuwaabira Palaso yabaniga bigwera n'akiddamu ng'agenza n'okweripootinga n'agamba nze siwaba yes tawaaba it's okay tewaaba poliisi tevunaana ye alina reason why amanyi kisowe twaberera mu ghetto kitegedde ye Full-Figure Alien Skin alina obubaka bwawadde Full-Figure bw'ati kale Full-Figure mumumpeera obugambo bulino mugambe entamisirole tonyingira nnyo okuba tujja kulabisaamu n'abajonkezi bo ate takimisirole tonkwata nnyo boyite weridda nnyo n'atera oggwayo. Aya basi Nobody Events yakyalemeddeko ayagala bakwate Palaso olw'ebyo byonna byakolewa Alien. Leka amateeka gamukolekera gamukwateko bugenda kukyenca omuyimbi omulala ne bw'ataabe Palaso ayimirire kuba yalowooza ali untouchable amalayimba oluyimba nti bino byabanene so vimbanga toyina mbalabe asegedde police Uganda Police afanda IGP Director Operations Director CI Director Crime Intelligence Director CID mwene muveeyo ku nsonga eno Palaso twagala tumulabeko ng'ayimiridde mu kaguli. Aya basi Full-Figure abategeezezza wamuwagalira obwenkanya emisango mingi nnyo egigenda okuvaayo. Ye Nobert akyalemeddeko agamba nti Mayanja family akyagiriko. Kubaki amateeka kakola ku balanga tegabakolako. Family ya Mayanja mwagale male kutta bantu bameka mwagale male kutta. Family ya Mayanja mwagale male kutta bantu bameka mwagale male kwata kabiri na petroli kocha bantu balala. Olede waliwo omusango gwe wanzibikiriza mwenna mubimanyi. Kala manyi yafa ngera kitufu yafa bamwocha kyobala bonna baawunga ensi egenda kubagunjuza muliro mu bitabani bya Mayanja. Omu yagweddalu omulala kati mukazi yamulabirira abadde legendi kati omulala wuno wabibalabira naye mukazi we South Sudan yamulabirira. Uganda Police abakungu b'NRM mulekerawo okuttira abantu ku liiso. Uganda government can live without chameleon. Baleme kutiisatiza mbu bawagizi b'NRM. Aya basi oyinza okwebuuza Nobert Events ye poliisi tamanyiyo n'agenda naggulawo bo bayita poliisi ejje bayambe etya Alien teyaloopa musango Palaso teyagenda kola ki kati ate abawagizi baagala poliisi ejje weekola etya. Nobert Events yagamba ajja kufuna emirembe nga Palaso ali munda. Nobert akyatugamba okimanyi nti abakungu b'NRM nabadde nyumya mukone Alien nangamba okimanyi nti Haji Hamisi Kigundo omu asinga abakungu b'NRM bonna ng'ogyeko President Museveni ne General Saleh ne General Rais kulwaki
abagala buzikwa kuyera ebifaananyi ne bamuleetera miliyoni 2 naye bamusayiningideko miliyoni 2 wane gwe yanyumiriza yagenda namugamba mbu jangu kasho katono kabaana basomero nga bamuwadde miliyoni 3 agenda kutuuka ewadde pitole wasi ali eri skini akamaliriza okugoba abakungu b'NRM ku kitebe kya Fangoni. Akadde kano bayita poliisi ani anaabayamba bwe kikyali bwe kityo baamiitinze Alien ne Palaso yakutte amayinja.